ove mu kulowooza kwagala ezokkake kanze nzikolerera kati Moze nze omuntu gweweekyangira kola katomumanyi tulaba nti olaba watuuka buli kimu nsobola okukyonoona Moze wandikoze kye wasuubiza n'okwata 50 yange n'ogimpa tugabanira wakati gye wakakolayo emyezi emeka sebo oli mu myezi gijo gigenze nkyaka girina mwena tompa yadde 10 kyokka nga twateesa lwaki weefuula ate mwana tuwe nakutunira bwe tusaakulaba nnyo bantu beefuula nga mmanyi tuteeseza ddiru yaffe nze nga nagenda n'enkola ebibyo manyi n'enjala ennuma kati byoyogera sibiwulire ate ebintu byeweefuulafuula ebyo olinga zolo weeyogezayogeza empolampola otugambe mbw'otegeera nnyo ogenda kumpa ssente zange oba okubyonoona sigenda kuwadde 10 ogenda zimpa kiri kiti tugenda abala buli mwezi ye ofuna mmeka omwezi sente ofuna mmeka era kati nkimanyi bulungi oli mu 8 oba kakadde njagala 5 gange emyezi 4 bw'oba tozimpa buli kimu ngenda kyonoona ate nsuubira nze Ritah mmanyi bulungi sisobola kulemererwa ate sito okulemerera nnyo noona kati waba tompa ssente zange Moze ate ntunuulira bulungi soma emiwa gyange buli kimu ngenda kigamba Aliyana kati tulaba bona asigalayo mu kampuni kati kiri kiti omaze tombuuza okasasirawo naawe nze ngamba kimu nti ssente zo zinone wano ngenda kufunirayo 10 wulira nno byanyumya kankubuuzeemu zo ssente zoyombera wazikoledde ki kati weyabyayibuuza bwe wali ontuma nga tuteesa okumpa ssente wantuma mulimu ye kati kambuuzeemu n'ekibuuzo ekirala ogenda mugamba ki nti Moze mubbi oli mufere oli mubbi oli buli kimu